Omulabi atulaba ngenda bankunnyonnyola era nga nkulaga ebimu ku bifaananyi ne videos kubiri ku Fangon Forest n'embeera ebaddewo n'engeri gye bizzeemu okubaawo nga Pallaso akola ki alumba ku Fangon ne gurupu ye. Police abazze ne batuuka ku ground ne bakola statement ne batwala n'ebizibiti bye basanzeewo ebimu ku byazze nabyo eby'obutemu. Then ate nkuterewo ne video ya Pallaso nga ye kennyini nnyini akuba endabirwamu z'ennyumba ne mataala ga Range Rover eza Alien Skin ne gurupu ye yonna yonna gyazze nayo. Mu video eno ngenda bikuteerawo maaso awo byonna mu bujjuvu weerabireko. Njagadde nsooke nkuteerewo ka vidiyo kano weerabireko engeri Pallaso gye yalumbyemu ne gurupu ye ku Fangon Forest ne boonoona awo nga bakutte ensuuluulu nga bw'omulaba akutte ensuuluulu awo n'emiggo ne bakuba emmotoka olengera ng'ayasa endabirwamu ne bakuba emmotoka za Alien Skin zonna ne bazaasa. Ngenda kuba ate nkuteerako ebisingako awo. Omulabi atulaba ku Blaze Media kyannaku nnyo era nga w'olaba eyo y'emu ku mmotoka za Alien Skin ez'ebbeeyi ennyo eyo Range Rover wamu ne Ford ngenda gikuteerako awo n'amaka ge gonna nga bw'ogalaba. Bagalumbye era akabinja nga bw'okalaba kabadde kakuliddwa Pallaso mu kavidiyo nga bwe nkakuteereddeko awo. Balumbye amaka ge nga bakyebase obudde obw'okumakya obwo babeera nga bakimanyi nti beebase. Jjukira basula bakola kati obudde bw'okumakya nga tebannazuukuka ye chance gye bakozesezza okubeera nga balumba ne boonoona buli kimu kyonna. Emmotoka eyo girabe eyo Ford F-150 Platinum bagikubye naye ng'eyo y'emu ku mmotoka ze nabanyumizaako ezisinga ebbeeyi wano mu ggwanga. Endabirwamu baziyiye naye ng'ezo endabirwamu wano e Uganda tosobola gifuna okuggyako ng'ogitumizza kuviira ddala mu factory. Baziyiye zonna waliwo na zino ziri mu parking nazo bazikubye zonna ne baziyiwa. Osobola okwetegereza eyo Land Cruiser y'emu ku mmotoka ezibeera ku convoy ya Alien Skin nga bagenda ku shows ne babeera batambula. N'endala yiyo eyo Alphard ze zimu ku zitikka abaana nga bava ku Fangon kugenda okukola. Zonna zisaanyizibbwawo akabinja akabadde kakulembeddwamu omuyimbi Pallaso era nga bw'akatambi bw'okalabye emabega awo ke nkuteeredde ku screen. Ennyumba yonna eyonooneddwa amadirisa era nga bwe nkugambye nti babasanze beebase obudde obw'okumakya. Ebiseera ebisinga ku Fangon Forest babeera beebase wadde nga wabaddewo abayinza okuba nga baazuukuse eno sayida basula ku nnyumba eya wansi ababadde bakwata bu videos ndowooza bo babadde bazuukuse naye nga n'abasinga bo babadde ku nnyumba eya waggulu nga beebase obudde bw'okumakya obwo. Embeera nga bw'ogiraba munnaffe gwe atulaba. Nga bwe nkugambye nti embeera eyo bw'emaze okubeerawo tebabaddiza nga bw'ogamba nti babeewo okuwanyisiganya kulwanagano baki wabula Alien Skin avuddeyo n'akola statement eyeewuunyisizza buli abaddewo n'abagamba abasonyiye. Ye akoze ki? Abasonyiye naye nga ssente mpitirivu nnyo z'abeera afiiriddwa mu mbeera ebyo n'ebisingako awo. Nja kuba ate era nnyongera okubeera nga mbibatuusaako maaso awo naye nga bwe nkugambye nti Kibanda ye agambye akoze ki? Abasonyiye wadde nga buli omu yeewuunyizza statement eyo. Buli omu abadde asuubira okubagamba nti ate oba oli awo tugende tubakube naye ye abagambye abasonyiye. Kinajjukira nti Pallaso ateekateeka konsati ye maaso awo awulidde osobola okufumiitiriza n'olowooza lwaki embeera eyinza okuba ng'etambudde nga bw'ogirabye naye nga sayidi ya Alien Skin akoze losses mpitirivu nnyo. Tujja kwongera tubawe
updates ezigoberera ensonga eno nga bw'ogirabye. Naye nga bwe nkugambye poliisi ekoze ogwayezze ku ground n'etwala ebifaananyi n'etwala n'ebizibiti ebibaddewo oba ebimu ku bissi bye babadde bazze nabyo, n'ekola ne statements, n'ewandika statements ne bagenda oba oli awo okwongera okufollowinga embeera eno. Naye muntu alaba vidiyo eno osaanidde otegeere nti wano waliwo abaana abato, waliwo omukyala, waliwo maama wa Alien Skin, bonna